bwentyo nno bwembeera situla wamu bagamba nti tava wakalinga akuuma Nantaba ate nze mumanyi bulijjo beera mukwandaaza kubanga Wambwa aludde nga n'ebigobero agenda awunya mu kigobero kino n'awunya mu kigobero kiri kakali ate situuse eno ku mayinja eno gye gava abamu mugalaba eyo mu bizimbe byammwe nga bagakozesezza oluusi ku bisenge bagakozesezza okuwunda n'okutojja oba okutona amayumba gammwe amayumba g'abagagga amayumba gabaako amayinja ag'omulembe nga zino sileeti si zino obuyinja buno obutonotono obukola obutimbibwa ku bisenge banafe abazimbi babitegeera ne zino zihadikowa naye nno wano nze wendi wano ndi mu kirombe kyago gye bagasima yennyini nze Munnabusiro mwebale kutugoberera mulaba kakati olwazi olw'amayinja nga gano Abaganda bagiyita ensenge ensenge naye ate bwe nali mbuulirizaako bannaffe Abanyolo bo bagayita kisenge bo bagayita kisenge naye ndowooza olabe engeri gye gaakulamu gagenda gesengeka ennono gye ngasanze wano ndabyewo we baasima amayinja wano awalala wano waliwo amazzi agaladde wano amaalaalavu kubanga butuufu ekigundi kino kyajja ne kyesimawo naye amazzi gajja ne galegamawo amazzi gano bwe gati mu Luganda tugayita busajja bwa nkuba agalegama ebitabo ebiregama olw'okuba nti nno enkuba yajja neesangawo obunyeenya kakati tugayita busajja bwa nkuba naye waliwo olugero olugamba nti nno busajja bwa nkuba omwenge agula kabantende bannange bino byo binyuma okulaba eno mu kirombe gyendi naye genda kubasiibula ebyokulambula byo tebikoma n'ebyokulaba tebiggwa mwebale kutugoberera ku #LulasangeI nange ekomyeko awo awangaale